programs manager wa CBS mwatugoba ku kiredio kyammwe ekyabanyampi ne tukyesonyiwa okitegedde so kati engeri gye mwatugoba ku kiredio kyammwe ne tukivaako komya olugezigezirwo totwambalira Buganda tekolangako bakulembeze kujja kubba era mbanga mu mwazimba bakulembeze bamwe mu Buganda nupu yali bali bajikimamuji mwa bakulembeze bamwe bazimba era mwagala kutugamba nti kabaka azimba abakulembeza ababbi kuba ekintu nakasiso okisembeza ku Buganda kitegeeza kirimu kabaka waffe je yazimba bampuga bajje babbe kwecho yagala okutugamba tetusobola kubeera na muntu mubbi mu kibiina nga kyeshagala okuyingira obukulembeze ng'obukulembeze bwe kyagala okuyingira si kuba nti Museveni aludde mu buyinza niyo lw'okuba nti system gavumenti eno gyekozesa ey'obubbi eremesezza eggwanga lyaffe okulaakulana mwe mulowooza nti okulwa ennyo mu bifo kwe kukola ebbanga ly'obadde ku CBS tefuukangako BBC tefuukanko radio oba radio 24 France kiri awo ekiredio kyalemera mu region ya Buganda because mulemedde mbukulembeza abaana abatabandize ne babeerako ne teknolojia gwe bongera ku CBS n'obukugu obulala mwe mwalemerawo bakazende temwagala kuta radio mwagiremeza mu region ya Buganda ate CBS kasita ebeera mu Buganda kimala kwe musajja gwe nkujukira okuzanya mu firimu ya The Last King of Scotland nga Masango musajja yali akola obukoze fujjo mu government ya President Amin niye nga yoyo president kiriza yagalagana Uganda gwe yabedde naye nga wakabi era ye president akyakoze ebintu ebyamagero mu kaseera akatono ne bw'omunamusiga enzire etya because eyo firimu okuzanyibwa yasasirwa mu 7 ne government ye okusobola okwongera okwonona erinnya lya Amin n'okwongera okunyika emitima gy'Abannayuganda mu 26 abantu basobola okubeera nga bongera okuwagira mu 7 n'ebikolwa bye eby'ekisirusiru naye nga Museveni yennyini mu kaseera ako yali akulembera ekibiina kya Fronase ekyabatujju abattanga Bannayuganda nga n'essaabalamuzi eyabula obudde obwo Ben Kiwanuka emmotoka eyamubuzaawo yennyini Museveni yagiwandikako mu katabo Showing the Mustard Seed nga baali bagenda okumuttira embaale wali we yabuukira mu kikomera alyoka agwa wansi ye mmotoka yennyini gavumenti ya Amin abajaasi gye baasanga ebweru ku kikomera gwe tosoma butabo then oli mu kuwolereza abantu abali mu gavumenti ya Museveni nga babba bwe notandika basiiga ku Buganda temujja kulwanyisa bakulembeze Buganda bezimbye Buganda ezimba bakulembeze babbi mwagala kumanyira Ssaabasajja nti abo bampuuga ababbi basegona ababbi basemujwa ababbi Buganda beeri mu kuzimba bajje bafuukira Uganda ekizibu ne zino ensonga si za Buganda ensonga za Uganda yonna bwe muba mukolagana ne bampuuga ababbi mujje mubasimbewo nga gwe abe mukibi nkaga okola ekibiina kyo ogambe nti ffe abantu ne bwabba oba ne bwatwala sente z'omuwa musolo we don't care kasita abanga yazimbibwa Buganda stop that nonsense sebo gwe musajja gwe totumanyiira nnyo okitegedde tetuddanga ku radio amuwadde okwogerako ka pulogulaamu akamu gwe pulogulaamu zimanija wali oyisa ku mwana wa Buganda Kyagulanyi mu Buganda beezimbi Kyagulanyi yankola eyamuzimba tetugenda kubeera kuba kulembeze mu Buganda yabazimba mutumanyirireko era akatono yeyo ne bigudde ku abe mukibi nkaaga programs manager wa radio CBS FM eyavuddeyo ng'anenya abayogedde ku mpuuga n'agamba bagenda nabo kubakolako bagenda bamenya evviivi nga mu ngeri eyo kyategeeza nti tebagenda kuddamu bbawa mpewo ku CBS FM tebagenda kuddamu kukkiriza munnakibiina kya National Unity Platform kasitoba ng'oli ku alaali tebagenda kuddamu kuwa platform ku radio ya Ssaabasajja Kabaka eya CBS FM nanti bano be basalawo ani alina okwogera ku CBS ani atalina kwogera bwe batyo Bannayuganda bavuddeyo mu bukambwe obuyitirivu nga beebuuza nti okuva lwe mwagoba Robert Kyagulanyi Ssentamu message y'ekibiina tetambula mpuuga gwe mugamba nti yetayogerwako yazimbibwa Kabaka yamutuma bbe kitegeeza nno nti kino kikolwa kyakunyoomola Ssaabasajja Kabaka kuba omuntu yenna ng'olina amagezi oli bwakugamba nti omuntu oyo mumunenya nti yabbye naye temwerabira yazimbibwa Kabaka gwe kikuwa message ki nti yamuzimba yamutendeka ekyo kyakubba bagezaako okuteekawo embeera ey'okusiiga Kabaka enziro abantu batandika okutunuulira Kabaka ng'azimba ababbi nga Buganda yafuuka ey'obubbi Kyagulanyi Robert Ssentamu yayogedde ku mpuuga naye musajja muganda ddala yayogedde ku mpuuga ng'amugamba yeetondere eggwanga kugezaako kutaasa kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kubanga batugamba mukungu wa Kabaka ate mubbi kati ye Robert Kyagulanyi n'amugamba weetondere eggwanga oleme okusiiga ekifaananyi kya Buganda enziro nti bali babbi be bakutendeka okubba
bano kye bagezaako okubikkirira nga bakulaga nti mu muleko oyo yateekebwateekebwa Ssaabasajja Kabaka talina kwogerwako kibanga ekiraga nti ne bwakola obubbi kyekyo ekyamutendesa okukola. Programs manager wa CBS mwatugoba ku kiredio kyammwe ekyabanyampi ne tukyesonyiwa okitegedde. So kati engeri gye mwatugoba ku kiredio kyammwe ne tukivaako komya olugezigezirwo totwambalira. Buganda tekolangako bakulembeze kujja kubba. Era mbanga mu mwazimba bakulembeze bamwe mu Buganda nupu bali bagikimamuki mwe bakulembeze bamwe bazimba. Era mwagala kutugamba nti Kabaka azimba abakulembeze ababbi. Kuba ekintu nakasito okisembeza ku Buganda kitegeeza kirimu Kabaka waffe. Je yazimba bampuga bajje babbe. Kwecho yagala okutugamba. Tetusobola kubeera na muntu mubbi mu kibiina nga kyechagala okuyingira obukulembeze ng'obukulembeze bwe kyagala okuyingira si kuba nti Museveni aludde mu buyinza nyo lw'okuba nti system government eno gyekozesa ey'obubbi eremesezza eggwanga lyaffe okulaakulana. Mwe mulowooza nti okulwa ennyo mu bifo kwe kukola ebbanga ly'obadde ku CBS tefuukangako BBC tefuukanko radio oba radio 24 France kiri awo ekiredio kyalemera mu region ya Buganda. Because mulemedde mbukulembeza abaana abatabandize ne babeerako ne teknolojia gwe bongera ku CBS n'obukugu obulala mwe mwalemerawo bakazende temwagala kuta. Radio mwagiremeza mu region ya Buganda ate CBS kasita ebeera mu Buganda kimala. Kwe musajja gwe nkujukira okuzanya mu firimu ya The Last King of Scotland nga Masanga. Masanga omusajja yali akola obukoze fujjo mu government ya President Amin. Niye nga yoyo President kiriza yagalagana Uganda gwe yabedde naye nga wakabi. Era ye President akyakoze ebintu ebyamagero mu kaseera akatono. Ne bw'omunamusiga enzire etya because eyo firimu okuzanyibwa yasasirwa Museveni ne government ye okusobola okwongera okwonona erinnya lya Amin n'okwongera okunnyika emitima gy'Abannayuganda mu 2006 abantu basobola okubeera nga bongera okuwagira Museveni n'ebikolwa bye eby'ekisirusiru. Naye nga Museveni yennyini mu kaseera ako yali akulembera ekibiina kya Fronase eky'abatujju abattanga Bannayuganda. Nga n'essabalamuzi eyabula obudde obwo Ben Kiwanuka emmotoka eyamubuzaawo yennyini Museveni yagiwandikako mu katabo Showing the Mustard Seed nga baali bagenda okumuttira embaale waliwo yabuukira mu kikomera alyoka agwa wansi ye mmotoka yennyini gavumenti ya Amin abajaasi gye baasanga ebweru ku kikomera. Gwe tosoma butabo then oli mu kuwolereza abantu abali mu gavumenti ya Museveni nga babba. Bwe notandika basiiga ku Buganda temujja kulwanyisa bakulembeze Buganda bezimbye. Buganda ezimba bakulembeze babbi mwagala kumanyira Ssaabasajja. Nti abo bampuuga ababbi basegona ababbi basemujwa ababbi Buganda beeri mu kuzimba bajje bafuukira Uganda ekizibu. Ne zino ensonga si za Buganda, ensonga za Uganda yonna. Bwe muba mukolagana ne bampuuga ababbi mujje mubasimbewo nga gwe Abe Mukibi nkaaga okola ekibiina kyo ogambe nti ffe abantu ne bwabba oba ne bwatwala ssente z'omuwa musolo we don't care kasita aba nga yazimbibwa Buganda. Stop that nonsense sebo gwe musajja gwe totumanyiira nnyo. Okitegedde? Tetuddanga ku radio amuwadde okwogerako ka pulogulaamu akamu gwe pulogulaamu zimanija wali oyisa ku mwana wa Buganda Kyagulanyi mu Buganda beezimbye Kyagulanyi yankola eyamuzimba. Tetugenda kubeera kuba kulembeze mu Buganda yabazimba mutumanyirireko. Omukulembeze alina kuzimbibwa abantu Bannayuganda bonna okusobola obbakulembera. That is it. So si Buganda nti alina okuzimba abakulembeze bajje babbeewe babawa then mubayite nga ku mpewo batwasamira.